Kamata 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 aleku mamba te kamata ako kategeeza kisi era nga bw'owulidde owulira ekyo ani gogenda okukamata kakati bannaye mu njaga zaki okusookera ddala Moti kulikayo mu kivulu tuvuddeyo mwekoleko mugalo bannange abantu bazze ne bakuwagira esebo mu bungi sooka obubaka ki bw'obawa obubaka bwe mbawa era kubeebaza kyekisinga ddala obukulu okubeebaza ne batubeererawo newankubadde nti tukoze buli ekisoboka okulaba nga tukola show nga tetuteekamu mbeera yenna kubanga nti ate bannange tulimu ate okubanga azannya ate n'otema omulanga olw'ensonga nti twafiddwa muganda waffe muzadde munnaffe mukulu munnaffe byonna byonna omukulu mmese mpiire Nicholas neera sho netambula bulungi nnyo twebaza Mukama temubadde mu nsasage yankuba baki buyaga baki buli muntu security buli muntu atuse bulungi abaddewo nti ate banne bazibyeko kino ate bankubye olugi bikimanyi bankubye ekikonde buli muntu atuse bulungi nnyo era nga bwe twabasuubiza abantu basese nga bw'okiwulira so nebaza nammwe bannamawulire mwenna abakola ku ma TV abakola ku radio stations abakola ya media house ezo n'ez'enjawulo n'aba TikTok WhatsApp abakola ku Facebook aba Twitter Telegram mwenna mubadde buli muntu ng'asindikayo obubaka buli muntu nga gimanyi buli muntu gyali abali mu nseze e Bulaaya nga batali kugamba nti njagala ssente wabula nga ddala ntuufu kubanga ddala kibadde kyakujaguza myaka 25 gyegyo comedy gyamaze mu Uganda era tuzze twogera bulijjo era mukirabye nti show ebadde etambula nga teri kwa Moti yekka wabula eri buli comedian buli muntu akola entertainment era buli muntu akola ki buli mu bya entertainment so ebadde balanced bulungi nnyo era ne squad engera bw'ogiraba wetuli shewedde era tetufunye buzibu nabona ko waliwo abantu abakola shows ababa kyakola mu katundu ekikabudda kikasawa 5 ebimani babimamula ku mbaga mugende mwebaki twebaza ne police okubange tugumikiriza kubeera byebintu tubalabalaze list y'ebintu okukakasa ebintu byetuzannye kwe tulazeeko abantu ebadde half wali ebintu ebirala ebisigaddeyo ebyettabwe ennyo ebisese nga bw'okiwulira nga bisesa nenkakasa tugenda kuddamu kwali abantu bambi abamu abatasobodde kubeerawo ekitegeedde ate era ku kasente akasaamusaamu ndowooza kyandibadde nga eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda tubasabe sente mmeka twatuzeemu sho mutwalo tujja tomanya tuyinza okugenda mu kifo kyaffe tujja kufuna ekifo tujja kulangirira ab'emukono bayinza otulaba ku Sama Gardens beeno mu kibuga ne batulaba eggaba kuba kikyenyumye y'abantu buli omu avuddewo nga kyekyo ate tuleseyo ebintu bingi neera kuno obuntu naddamu bbanga tono nnyo Mukama singa atuyamba twandibadde ebintu bino ebisigaddeyo tubaako we tubizanyira buli muntu gyali n'asobola oga nti banne mutuufu Uganda yalina talenti n'ab'embalala era tusobola okujja ne tubakyankalanya ekifo kyaffe kiri ekya Agipu Moti she ne badde ya mutawaana nnyo nti abantu bonna okuva ddala nga amalula etandika bonna babaddewo ng'ogyeko abali e Bulaaya kerekere muganda waffe yatufuddeko mmese Juma netali aliweeru naye musajja wange naye yandibadde waali okuba ali Bulaaya Patrick Mujuuka Mubawala so ate Apple abadde mera abadde mulungi Apo wendi nnyo waneeno waliwo obuyimba banne musubiddwa akabadi ka Yesu kabadde mu pulaani yakuzanyirwa wano naye obudde ekambagambeko kubanga buli muntu tunagati akabadi ka Yesu bajja kujja fe weetuli bannamawulire mwebale kubeera mwebale kutwagala sibaleko muntu yenna atwogerako negative kubanga fe tubelieving bintu bya negative fe tuli bantu ba positive vibe era bwe tusanga wali negative vibe tuteekawo positive vibe newamba abantu buli muntu n'agenda nga ali happy. Moti, tuwakedde tukuba surprise. Ne tukulaba e Magere
abantu abasinga ne bagamba anti era mujjane yange yembadde 25 years babadde omukolako interview mbadde nkugaba nga ntandika Bob Wine yalimu Chameleone yalimu Bebekulu yalimu n'abala bangi omutamanyi kuba bannamawulire abasinga mukyali bavubuka bato bwe nkugamba nti mu 97 nze ntandise okwirira abamu wali tumanyi tewali kuzaalibwa sebintu ebimu nze nkuyamba n'obitegeerako oba olina mukulu wo naga nti nono badde omumanyi so kati mu generation ya mumanyi abaliwo kati saa zino mudra n'ebigenderako biki aba PC nebe ngamba nti kati Menton Sama obo kivaamu nze nkuyamba okubula ki so sekimu tekinana kwewunyisa lwaki amalula ekyala wa Bob Wine ono ate oba butagendayo kyandibadde na kibi kubanga oli muganda wo so tugende maaso n'enkolagana eyo tugende maaso ebintu bingi betulina amalula twasooka ku federation twagendayo ne ku federation twaliyo wonna n'abadipi twagendayo bayida badipi ne mu dipi waliyo ne mwena alemu office nzigali Piero yile tugenda n'owagundi ne chairman wa Focus Party netugenda ne wa Katumba yadduka paka yasindika omuntu natuweza nusu kasambu ninako katukolera katuyambyeko so tetulina mbya bufuzi tetulina mbya mawanga tetulina mbya madini kuba ffe tuli okusesa abantu baseke buli muntu ayagalize munne mulo Amoti olugendo luno lw'emyaka 25 olunaku olwayo wetuukidde nga mikwano gyo babiri bonna bakuvuddeko olunaku olwaleero nga Mese yasembyeyo kino kitegeeza ki era nteekateeka ki gy'osuubira okuba nga Mese bw'anaaba nga akomezebbwawo nga amalula of course era enteekateeka zigenda mu maaso tusobola okulaba nga tunoonya akasente kuba ne bannayuganda bali eyo mu America sigamba nti era bagaggenye era bagenda kwekolamu omulimu basondesonde akasente kubanga okuleeta omuntu okuva eri ng'ogyeko omuntu ng'ate abadde afudde akabeeyi kali wagguluko okusinga ate omuntu wadde wepakira okuva eri buli mulamu so tugenda kwekolamu omulimu mpolampala twesonde ne bafaanizi baffe alina kyalina akireete kiweereze bali abo bannaffe abali eyi mu America babe nga bakomyawo omugenzi wano azikibwe mu bitiibwa ewaabwe Kabaale emyaka 25 nga maama w'abaana omukwese olunaku olwaleero osazeewo It's a special day because celebration to celebrating ibadde silver jubilee so nemulaba nemufuna omukisa nemukolaki n'enjenzi yazze n'enjenzi mugirabye abenjenzi timu nescod mugiraba bonna abasajja mass media abambadde mu luddo mulaba nga mulowooza kasobola kukola magiki ate akoze ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa nti jakoma okubeera ku nsi ayongera okukola ebintu ebyettabbu so buli kimu tuwali omuntu tubawadde variety tuwali kwekwasa tuwadde variety yenkola yaffe y'amalula tusuubire extra nga bwe nkunyonyodde nti extra kubanga waliyo audience y'abantu abagamba nti Amoti bamufuna mpola abagamba nti mutuufu kuba ate nabo tuvumiriza nabo tuteeka okubalowooleza ekintu baseke kuba ate ebyabwe ekintu nti oba oliawo kuba nti wano sho tubadde tulina ebintu bingi tubimazeeyo naye ate batunakola nabo ate abo ab'omutwalo n'ebiri nkukakasa bina tugenda bimala wali betutasobodde kukola betugenda okusookako okukola mbagambye akabadi ka Yesu mbadde mujja kuseka akabadi ka Yesu katulumye sex Olympics ani Sex Olympic Games nyumba ya muganda waffe Nicholas Mpire abamu gwe mubadde mumanyi nga Mola Mese Bontwe mu amalula eri etali new naye eri yali director and he was a pioneer kale tulina ennaku nnyingi nnyo naye ekyennaku ekiriwo nti muganda waffe yafiiridde ku mawanga ali mu Amerika naye tugenda kukola ekisoboka kyonna era enteekateeka bwe zinaaba zituuse ng'akomyewo tujja kubategeeza niwe kunaaba kubayitamu funayo kasente kubanga nga bw'omanyi okutravelingisa omulambo gujja eri oguleeta eno
si kyangu naye wewanabaawo embeera yonna tujja kubategeeza naye nga tutusa okusaasira kwaffe eri ab'enju eri dayirekita waffe eri mukwano gwaffe eri bingi. It is too much. Okay. Kale tubebaziza n'akaseera kano katusabe omukulu Ssebbanga atusabire essaala etujja wadambe tusaba Katonda waffe abatukuumire yonna ne gye mwavudde. Bana twebombeke tusabe. Ayi Mukama Kabaka wa bakabaka tukwebaza olw'ekirabo kyewatuwa olw'ebitone byaffe ate ne tukwebaza okutusindikira omusajja atuyimiriza wano afuuse ensonga olunaku olwaleero musajjawo Amooti Ombalanguzi webalemu buleesinga webalemu wa kitone ffenna kwe tutaapinze amafuta ag'amaanyi okufuuka basita ate era tukwebaza n'okumuwa amagezi ag'okubeera nga atukumaakuma ffenna buli omu mu kiti kye nga bwe mutulabye ku stage wano abazanyi b'emizannyo abafuusa buli omu kyonna kyakoze ku stage eno okulaba nga tusanyusa abawagizi baffe be twayise olunaku olwaleero. Taata tukwebaza olw'okutuleetera abantu